Mwasuze mutyano bannaffe abatuwuliriza erimu yayise ku ssaawa 3 ez'enkya ya leero mawulire mu Luganda okuva wano ku NBS Kode Radio mu kikumiza ggwanga esinga zonna ze mu biruddaanyi okugakusomera. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti y'eggwanga Joel Ssenyonyi ayagala gavumenti y'eggwanga Uganda ereete ennyongereza mu mbalirira y'eggwanga ngendereddwamu okwongera ku ssente ez'omusaala ogw'abasomesa ab'amasomo ga ATC benkanenkane n'abasomesa ab'amasomo aga ssaayansi. Ono agamba nti kaakano enjawulo eriwo mu kiseera kino eyongerera ddala okweraliikiriza ng'abasomesa bano bonna bagabana ebizibu by'ebimu ate era basomeseza mu budde bwe bumu naye kyewuunyisa nti bannaabwe ab'amasomo ga ssaayansi basukkulumya nnyo okusukka ku bo okukakkana nga nabo beekyaye. Ssenyonyi era alabudde ne gavumenti y'eggwanga ekomye omuze gw'okutiisatiisa abasomesa bano nti byakubagoba ekyo n'agamba nti kya bulabe ddala era kyongera okunafuya abasomesa ab'amasomo ga ATC n'okunafuya abantu bonna abalyagadde okuyingira mu mulimu guno ogw'obusomesa. Gavumenti y'eggwanga Uganda ezenga etegeeza nti eriko enteeseganya ez'enjawulo zeekola n'abasomesa bano okulaba ng'embeera edda mu nteeko naye byonna bigenza okutuuka mu paalamenti y'eggwanga ng'ababaka abamu babisambajja bagamba nti bino byonna bigenderedde kulinnyirira ddembe ly'abasomesa. Kaakano Ssenyonyi agamba nti paalamenti eteekeddwa okuzitukiramu ng'eyateeka ogw'ekyayi kunye gavumenti y'eggwanga era egikaka ereete ennongoosereza naddala ereete ennyongereza mu mbalirira y'eggwanga kyongere okuyambako naddala abasomesa ab'amasomo ga ATC okubaako nabo engeri gye bataasibwamu. Science teachers' pension, after science teachers retire, their pension on a monthly basis is twice the net pay of serving arts teachers, 4 times less their science colleagues. It's not right at all. And look, we have not at any one time said that let the salaries of the science teachers be reduced. No. In fact, we are happy they were increased because that's something we have been advocating for. But we are saying you cannot do it for some and not others. Right, Honourable Speaker. We have number one, government every so often comes to Parliament for supplementary budgets. Let's bring a supplementary to pay our arts teachers better so that we deal with price. Because they normally bring supplementary budget to give free money to companies, Yak, Day, Biopharma. Mu mbeera y'emu ababaka ab'enjawulo mu paalamenti y'eggwanga nabo bongedde okukirambika nti ekyokusunsulangamu era n'okusosola abasomesa ab'amasomo ga ATC kyongerera ddala okulaga nti eggwanga Uganda okusingira ddala essira balisizza nnyo ku basomesa ab'amasomo ga ssaayansi kale obaolyawo n'aba ATC tebabeetaaga. Enteekateeka eri tangible erabibwako nti abasomesa babongeza ssente milioni 3 era bagenda zibagasula okuva n'omwezi bwe guti baleete budget oba supplementary ngeraga nti zo ssente z'abasomesa. July oba omwaka gw'ebyensimbi ogutandika July nga lumu ng'ozze solution engeri gye topping up ssente za but kubanga kiswaza ne mu local government n'olaba nga kawo nga ye boss ya accounting of ebitabo byonna yalina okujja wano n'abiddamu naye ng'ate yafuna ssente za wansi nnyo okusinziira ku district engineer district health officer n'abalala. Tulira abasomesa bajeti yabwe ne luli ebali bamala kuba nduulu nga tuli mu budde bwe buti babasaamu nze mbasaba olwaleero mu Uganda tetukyatula paalamenti bbiri nga teriyo yakwewola ze beewola zo zikola. Ebyo ngo bitadde ku mabbali Ministry evunaanyizibwa ku kikula ky'abantu abakozi awamu n'enkulaakulana basabye ofiisi y'omubaka wa gavumenti awamu n'abavunaanyizibwa ku nsimbi ez'enjawulo naddala ssente ez'abakyala abavubuka awamu n'abantu abalala mu disitulikiti y'Iganga okwongera amaanyi naddala ku bibiina ebyo ebyatwala ensimbi za gavumenti ate ne bagaana okuzizza. Bano bagamba nti singa abantu bano babeera bakomezzawo ensimbi zino kyakusobozesa n'ebibiina ebirala byonna ebibadde bikyali mu kuyaayaana okufuna ku nsimbi zino okusobola okuganyulwa ku nsimbi ezo. Abakulu okuva mu kitongole kino babadde mu kulambula okw'enjawulo kwe babaddeko mu disitulikiti y'Iganga ng'eno gye bazuulidde nti waliwo ebibiina ebimu ebikoledde ddala obulungi naddala mu ky'okuzza ensimbi ate ng'ebibiina ebirala bo olwakwata ku nsimbi zino ne basalawo okuziteeka ku mumwa. Avunaanyizibwa ku by'ensimbi z'abakyala awamu n'abavubuka mu munisipaali y'Iganga nga Yusufu Basiba ategeezezza nga bwe batandise ku nteekateeka eno ey'okukakasa nti babaako engeri gye basobola okuzzaamu ensimbi zino okuzinunula okuvamu abo abaazitwala. Fenga mu Iganga Municipal Council egrupu ediwera nga 68 ed'abakyala gavumenti yasobola okutusupportinga bafuna kasente ak'okwekulaakulanya n'abavubuka egrupu edisoba 50 bona baba nga gavumenti ebasupportinga akasente kano eba revolving fund bakakozesa bakayizaayo ebibiina ebindi byakafuna challenges detulina okusomozebwa ke tulina naddala mu kubanda akasente kano nti ng'olese grupu ngene y'abavubuka basabuuni abo baire bakola babanga basoboire okusasula zero balance challenge edisookera mu challenges detulina nti group dinedisinga